A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakadde baffe mwenna bamashek Sebo Sheikh Geraldine kubira ddala mu ofisi ya Supreme Mufti, Sebo Sheikh Lukwago, Sheikh Akram Tamusuza, Sheikh Kayongo, Sheikh Afik, Sheikh Ali Boxer, Sebo Haji Kawesa, Haji Sekamate, Sebo Sheikh Bosa atenga ojja wange, abakulembeze bannange mwenna, bayimbi bannange ne bakyala bammwe, mikwano gyaffe, abalabe baffe, basebo ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Newankubadde weda banyanjula ng'omugenyi omukulu, naye ebbanga lyonna lyetubaddewo mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan, tubadde nga tubeera n'edduwa eno, era ng'omugenyi omukulu abadde nga jjajja wange omwagalwa Hajjati Aida Kyosimba Onanya. Kyanaku nti leero tetusobodde kubeera naye. Sheikh yabadde amusabira, nempulira nga amusabira ng'eyafa, mwana tujjajjange mulamu. Jjajja oyo ejjajja nzalira maama omulungi, ayina emyaka kati 96. Allah akyamukuumye, ayagala alabe ku Uganda empya insha Allah. Leero tetuli naye, naye tumanyi nti tuli naye mu mwoyo, era njagala nnyo okwebaza edduwa gitumuwadde leero. Njagala nnyo okwebaza mikwano gyange abamussa mu ssaala zaabwe, era mmanyi nti edduwa za jjajja wange lazima ze zinkumye nga nkyali mulamu mu mbeera yonna. Ku lwange ne ku lw'ab'enju eno ne ku lwa famire yaffe kuba nnene, njagala obbaaniriza basebo ne bannyabo. Mbaaniriza mu linnya lyange, mbaaniriza mu linnya lya maama w'ennyumba eno, mukyala Kyagulanyi, abangi gwe mwagala nnyo okuyita Swabura kuba nze Swaibu. Kamusabe abatolere ku salaamu awo wali. Rapid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Era nga namulinaanyaawo ye mukyala wa muganda wange Nubian Lee, naye njagala musaba abatolere ku salaamu. Ate ku mukono gwe ogwa kono ye mwanyina muganda wange Nubian Lee, naye njagala musaba abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Era ku lw'abaana ab'enju eno kansabe mutabani waffe Sulaimani, abangi gwe baagala okuyita Solomon, bwe tubeera eno ku Bukojja mu basiraamu abeera Sulaimani, ne bwe tubeera ewaffe mu Eklezia Katolika abeera Solomon. Kamusabe naye abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mikwano gyange mwenna, naddala bayimbi bannange, Swaba Kasumba mulabi wano, Aziza Zioni ndi naye, Kabako ndi naye, banna King Saba bangambe naye atuuse. Njagala okusaba mukodomi wange, mwanyina mukyala wange mukulu gwe bayita Bwanika Hamza, abangi gwe mmanyi nga Selector David, nsaba naye abatolere ku salaamu. Bannange kya kitiibwa nnyo, era twebaza Katonda okutuwa omukisa guno ne tusabako ffenna. Kuno okusaba si kwa kinyumu baganda bange, tusaba kaseera kano kuba nze ng'omuntu n'ab'enju yange n'emikwano gyange tukkiririza mwene edduwa. Tukkiriza
nti mu guno omwezi Katonda awuliriza nnyo esaala zaffe. Jjajjange yankuza nga ngamba nti mwezi guno gwa Ramadhan lazima kyosaba Allah akikuwa, naddala mu nnaku ezo 10 ezisembayo abaawo okumpimpi nga tulaba era nga tuwuliriza. So njagala nnyo okwebaza bamashe olw'okukkirizanga ne mubeera naffe ne tusaba Katonda. Embeera eno gye tulimu si embeera enyangu ennyo, naye tukkiriza nti Katonda bw'aba ali naffe tewali kisobola kutulema. Baganda bange Abasiraamu baagala nnyo naye oba mukimanye, kuba nze ndi mwana w'Abasiraamu. Ntera nnyo kigamba mikwano gyange nti ndi musajja mu Katoliki, a very proud Catholic, naye nakola ne jjajjange Aida Kyosimba Onanya era bampitanga Swaibu gye nasomera mbadde nnyumya ne mukwano gwange bwe twakula Kanoni, twasoma naye Kanoni Umeya. Ate nkakasa muno naddala ab'emyaka gyange mumanye emboozi yaffe ey'okubbiraali mu kiseera kino ekyekisiibo erinnya Swaibu lyakolanga nnyo wali ku muwali. So kyasanyu tukyasinkana mu kaseera nga kano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, mwebalire ddala kubeera mikwano gyaffe. Njagala okweyisa omukisa guno okusinga okwebaliza ddala mu mikwano gyange abayimbi. Mubadde tageti y'amaanyi. Mikwano gyange ng'omuntu bangi batya n'okuneesembereza, naye mwe ba artist bannange ate oba Katonda yakikola atya? Mwe ba artist Abasiraamu mwana tumunjagadde nnyo bannange, mwebale. Kyeraliikiriza nnyo ba artist bannange okubeera mikwano gyange. N'abalala takubira na direct, yakubira ku WhatsApp ba Telegram nakachali wange okumatira naye nga bobimanyi. Naye nosanga mikwano gyo nga Bamawula na Neraini nga bali naawe, Balubega Kasima bangi gwe mmanyi nga yange mulo, ba Aziza Zioni, Bakabako, banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Allah akibabalire. Bingi babyogeddeko, sijja kwogera mu bizibu bye tulina. Sheikh Jalal abitaddewo bulungi nnyo endagano n'aziteekawo, kubanga bannange bino bye twogera tetubyogera mu bukyayi, ne twogera mazima. Ekyoba olaba tubyogera wakati mu kusaba, twogera mazima nti zibadde nga ndagaano ezikolebwa wakati w'abatufuga naffe abafugibwa, naye ne zimenyebwa paka bwe batuuka ekiseera nga tebakyayagala byakwogera, tebakyalina kye batugamba wabula okutukuba obukubi, okututta obussi. Eyo engeri baganda baffe ba Yasini Kawuma, ba Hakimu Sekamwa n'abalala bangi bwe babasse. Baganda bange mu Abasiraamu, mmwe musinze okufuna obuzibu mu guno omulembe, naye ate gye buvuddeko twali tulowooza abyo by'Abasiraamu bokka, era nga kimanyiddwa nti wadde amateeka gagamba bwe bakwata toba na musango obeera innocent paka nga ekooti ekusalidde omusango oba gwe kennyini kukkiriza omusango. Ne mwana wattu Omusiraamu ye bwe bamukwata guba gumusinze paka bwe bakakasa nti talina musango. Era newankubadde nga Mwami Museveni ye bw'atunulira Abasiraamu ye abalaba aba terrorist, nze bwe ntunulira Abasiraamu bandaba bakojja, bandaba bamaama, bandaba bakodomi bange, bandaba baganda bange. Era nga bwe kirina okubeera nga Katonda bwe yakikola, naye n'amateeka bwe gatyo bwe gawandiikibwa. Kyanaku nti amateeka tegakyatwalibwa nga kikulu. Twamala emyaka mingi nga Abasiraamu yemmwe mulooza ku busagwa bwa gavumenti ya Mwami Museveni, naye era mwakyogerangako. Sheikh Muzata yakigambanga n'agamba naawe asirikidde eyo lazima bajja kunona, bajja kulya. Bangi nnyo be bajeewo, naye mu myezi mitono giyise mwalaba Sheikh Alisa nga bwe yagenda, tebatunyonyola, ekyo ne kigwerawo. Sheikh Muzata nga bwe yagenda, tebatunyonyola, ekyo ne kikomaawo. Bangi kummwe bannange naddala Abakatoliki ne mulowooza nti ebyo by'Abasiraamu.
ne bukya ku makya. Oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo ng'amaze okukuba tiyagaasi, naye muganda wange Bishop Kaggwa naye yayita awo. Wali tewannayita yadde essaawa 12 nga Ssaabasumba oweekere ku mazima n'abanja bannayuganda abawambibwa, abattibwa, abasibiddwa amakomera nga tebalina musango, naye n'afa bw'atyo, tebatunyonnyola era byagenda bwe bityo, n'abalala bangi. Naye njagala obajjukiza mikwano gyange nti buli lw'osirika nga kiri ku muntu omulala lazima kiba kijja gy'oli. Oyinza okulowooza nti obeera seefu ng'osirise, naye awo osinga okubeera mu ddenja. Kino kigende n'eri bayimbi bannaffe bannange, tulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Mbeera ndaba ku mawulire n'ogamba okay, abayimbi bakoze association bagiyita Uganda Musicians Association. Eyo association emyaka mingi nnyo nga tugitandika, yenze nali Secretary General wa Uganda Musicians Association eyasooka, nga chairman waffe eyasooka yali Silver Kyagulanyi. Ngeri ekyatukozesa association eyo tekwali kusabiriza, tekwali kutuula ku mazima, kwali kulwanirira ddembe lyaffe, kuba ekyatukozesa association eyo baali baleese amateeka aganyigiriza abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo. Mujjukira aba Aziza Zioni n'abalala nga bagambye muyimbi ogenda e Bulaaya okuyimba olina okufuna olukuse wa minisita, nga tonna recordinga luyimba olina okutwala script ewa minisita, nga tonna kola video n'ebirala bwe bityo. Ne tubiwakanya kitwava tukola association eyo. Kyannaku nti tugenze tuva ku mulamwa mpola mpola, ne batureducinga okutujja ku kitiibwa kye twalina nga ba artist, ne batuza ne batufuula basabiriza. Bannange tetuli basabiriza, kino ekitone kya muwendo nnyo Katonda kyatuwa. Association oba ekibiina eky'obwegassi kirina kusooka ku looking out for everyone. Tuli bayimbi mu Uganda, tosobola kubala bayimbi 2, 3, 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi. Yenze Bobi Wine oli gwe muwulira lwakusalako nvi, naye emyaka gisuuse mu 3 nga awatali nsonga, awatali kusonga ku tteeka lyonna lyonna bawera music wange, nga n'omuntu gwe bakwata nga wuliza music wange bamubuzaawo, bangi ne babajjamu amaaso, bangi ne babatta. Nemba nga sikyasobola kukola show, naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka mu kunyigiriza. Ne bwe twasirika kyajja bwe kityo. Olunaku lwaleero omuyimbi munnaffe Ali Bukeni Twaha gwe tumanyi nga Nubiandi ali mukomera nga talina musango n'ogumu, omusango gwe kunominatinga kubeera nga president. Balinga bagamba nti omuyimbi tolina kwesimbawo ku ofiisi esinga mu ggwanga. Olunaku lwaleero muganda waffe producer Dan Magic ali mukomera nga tewali musango n'ogumu bwe yazza. Omusango gwe wali gwakumpagira nga neesimbyewo kuba president. N'abalala bangi. So bwe tutatunuulira ebyo ebinyiga bannaffe kijja kutuuka ku ffe nga tewali naffe atuwolereza. Nga bwe kyatuukanga ku basiraamu ne kivaako ne kituuka ku bakatoliki, kati mulabe nti kisobola okutuuka ku buli muntu yenna. Kati ffe ba artist bwe tusirika bajja genda batunyiga bwe batyo, bajja genda batumalako ekitiibwa kyaffe bwe batyo, bajja kugenda batumalako eddembe lyaffe bwe batyo, ate nga tikirina kubeera bwe kityo. Bino nno bye tugamba tetubigamba mu bukyayi bannange. No, tebasobola kusonga ku kigambo kye tugamba ne bagamba kino kikyamu. Wabula amazima ge twogera bagakozesa tegakyusa. Ngera Sheikh bwakyogeddeko, baba tebalina kye batulanga bajja gamba mwe musosola mu mawanga. Naye nze gwe bagamba asosola mu mawanga mukyala wange si muganda nga nze. Mikwano gyange
Banubbi, Bacholi, Bateeso, ate nga ffe bwe tutyo bwe tuli mwana ate omulembe gwaffe. Omujiji gwaffe twasangibwa twagalana, twasangibwa buli omu identifyinga ekyomuwendo ekiri mu munne ne tukaminga together. So njagadde ekyo nkozese kana kaseera nkyogereko kuba manyi wano ndi safe, Katonda ali naffe. Naye ate ne wabaawo obulabe mwana tukirumira omugenzi yatugamba bw'oyogera ne bw'otoyogera kati ze lwaki sibyogera ne mbimalayo nga nkyayina omukisa ogubyogera. So ekyo buli omu akijjukize munne, tukijjukire nti obutali bwenkanya bwe bubeerako ne bwe buli ne tusirika kiba kissa mu matiga eddembe lyaffe lyonna lyonna, kiba kissa mu matiga obwenkanya wonna wonna we buli, kubanga bwe buva eri bujja kulanda nga tebustopingiddwa. Obutali bwenkanya bwe bulabibwa n'otobustopinga ng'ekyali nsigo egenda kumera gufuuka omuti omunene, kikwetaagise amaanyi mangi n'abantu bangi okubijjawo. Njaga kumaliriza nga mbazaamu amaanyi mikwano gyange nti kubanga tetulina kikyamu kye tukola, kubanga tetulina tteeka lye tumenya, kubanga tuli batuufu mu maaso g'obuntu bulamu, mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'amateeka, lazima tujja kuwangula insha Allah. So tusaba Katonda si kutukwesa wabula tuwa maanyi. Era ne Mwami Museveni wadde agenda kwerayiza, ffe tujja kusaba Katonda nga Katonda tetumusaba just kutuwa tulo, naye nga tumusaba atuwe lo, atuwa amaanyi, atuwa obuvumu, lazima tusobole okulwanyisa obwannakyemalira, ate nga nkakasa nga Katonda yembezi waffe tujja kumalako. Banange mwebale nnyo, njagala beebaza okusiiba ebulanaku ntono tutuuke ku Idi, munzikirize ntwale omukisa guno mbaagalize Idi ennungi. Mbeebaza okusiiba, nsabe Allah buli omu amuwe omutima gwe kyegusinga okuyaayanira. Tusabire Kabaka waffe asuuke bulungi, tusabire amaka gaffe gabeere n'okwagalana, tusabire eggwanga lyaffe, tusabire ne bannayuganda bannaffe bongere okuggula amaaso, bongere okubuuka, kubanga gye tukoma okubuuka, gye tukoma okuggula amaaso nakyemalira abaali mu buzibu. Kyamukisa mulungi tugenze tuggula amaaso, ate nga amaaso gagenda geggula. Atugumye n'emitima tumanye nti okwenunula tegiba misinde gya kafubutuko, wabula ebeera marathon. Ogenda omegulako kimu kati nakyemalira twamaze omusalako emirandiro egy'ebweru. Mwalabye nti ye n'abatujube kati baba myezi visa ezeetooloola ezigenda ensi yonna, era mu bbanga ttono nnyo mwalabye nti twamututte ne mu International Criminal Court ye ne mutabani we, nti mu nnaku ntono oyinza okwekanga ng'ekibaluwa kibakuntumye kifulumye, nga Museveni ne mutabani we ne baba bagenze Kenya oba Tanzania ne bakwatako ebeera jeeke batwala. So tugende maaso nga tukola ekituufu, nga tukola obuntu bulamu, naye nga twekwasa Katonda, kubanga Katonda tabeerangako okusaidiya mulyaz'amaanya buli kiseera. Katonda abeera kusaidiya amazima. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.